Ezokumakya Balamaze abasoba mu 3 basimbudde okuva ku kiggwa ky'abajulize Munyonyo nga mu kigo kino basajja Bassekabaka Mwanga abaali bakulemberwa mu Kajjanga battiramu abajulizi 3 okwali Andereya Kaggwa, Donozio Sebuggwawo wamu ne Ponsiano Ngondwe. Abalamazi bano babadde bakulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Fort Portal Bishop Robert Olw'okukkiriza wamu ne bannaddiini abalala wakati mu kutambula kwabwe. Babadde bakulembeddwamu bandi wamu n'abakuuma ddembe okuva mu poliisi okulaba nga tewabaawo kibeekika wakati mu lugendo lwabwe. Ekigendererwa kyange kwe kulaba ng'ensi yaffe Uganda eramu emirembe. Bwe tutambula bwe tuti tutuukiriza okukkiriza bajjajjaffe abo kwe baalina. And we are so happy that we are the ones who are unmeting. Hati wirebunu nturubata ntugenda St. Matia Mulumba. Okutambula kuno abakadde tekubalese waggulu wamu n'abaana abatera batubulidde lwaki basazeewo okwenyigira mu kwebonereza okwefaananyirizaako okw'abajulizi. Tulamaga kubanga ntunamu amagezi n'obuwanguzi. Bakira buli we bayitanga abantu babawuubirako ate nga n'abalala bajja amazzi mu maduuka gaabwe ne bagabawa baganywe nga batambula mu ngeri y'okubazzaamu amaanyi. Abalamazi mu kutambula kwabwe bwe batuuse ku kisomesa kya St. Ponsiano Catholic Church kyamula bakyamye okubaako essaala ze basabirawo kubanga wano wenyini omujulizi Ponsiano Ngondwe we yattirwa era bano bababuulidde bimu ku byafaayo bye. They approached him and pierced him with a sword 3 times in the heart, and Ponsiano died instantly. He died on 26th of May. It was a Wednesday evening, 1886. Ponsiano Ngondwe ye muwolereza w'abasirikale n'abakuuma ddembe bonna era waliwo omusirikale w'oku nguudo asomye essaala ku lw'abasirikale bonna nga bayita mu mujulizi ono balungamizibwe mu bye bakolera baweereze wakati mu bwenkanya. May the power of your love enable them to practice justice and fairness as they experience your firm support, gentle love and passionate healing. Oluvannyuma lw'essaala zino abalamazi nate beesudde mu ddene wakati mu kuyimba ennyimba ezibazzaamu amaanyi kyokka okutambula kwabwe kuviiriddeko ebyentambula mu bitundu ebimu nga Kibuye okusannyalala poliisi bw'esibye emmotoka ne boodabooda kisobozesa abalamazi okutambula mu mirembe. Ekiwejjowejjo ekyokubiri abalamazi bano bakifunidde ku kigo kya St. Bali ku ddembe ekisangibwa Emmengo Kisenyi nga mu kigo kino abajulizi 3 be battirawo okuli Atanasiyasi bazze kuketta, Joseph Mukasa Bali ku ddembe ne John Mary Kiwanuka Mukasa. Era baamuttira awo ejjugula ennaku zino wakati wa Lubaga Road ne Kisenyi Road. Faaza Lubega Emmanuel nga ye bwana mukulu w'ekigo kino abulidde abalamaze ebimu ku byafaayo by'ekifo kino. Bannabyabufuzi n'abali mu bukulembeze obwo ono omukulu yabawolereza. Tujja basabira era mu ssaala zaffe abakulembeze baffe babeera abakulembeze abaki abalungi. Obwo bwe bugagga bwa St. Bali ku ddembe eno parish gye mulimu. Tugiyita the Pearl of Kampala Archdiocese kubanga erimu ebyobugagga eri mu kibuga wakati ate nebeeramu n'abajulizi 3 Katonda ng'atuwadde omukisa. Oluvannyuma lw'okwegayirira mu kifo kino abalamazi nate batandise olugendo lwabwe olubatwala ku kigo kya St. Matia Mulumba. Ku ssaawa 9 zennyini bano babadde bamaze okutuuka ku kigo kya St. Matia Mulumba ekisangibwa ku Old Kampala nga wano omujulizi Matia Mulumba ye baamutira bwe yali agaanye okugenda e Namugongo era eno yebadde entiko y'okulamaga kwabwe. Oluvannyuma ne beetaba mu kitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Fort Portal Bishop Robert Olw'okukkiriza. Omusumba Muhirwa asabye abalamazi okutwala abajulizi ba Uganda ng'ekyokulabirako nga bongera okunyikira mu kukkiriza ate bafube n'okubunyisa ekigambo kya Katonda eri abalala batannaba kukinnyikira. Ono era abasabye okwettanira okusoma ebyawandiikibwa kibayamba okutegeera obulungi ebyafaayo bya Kereziya. That time that is spent on the phone, on the TV, on the newspaper, if you spend it on the word of God, your life will be transformed. But the scriptures continuously inspire us as they did inspire the martyrs of Uganda to die for the faith. Entiko y'okulamaga yakubeera e Namugongo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja era essaza ly'e Fort Portal lye ligenda okukulemberamu enteekateeka zonna omuli okuyimba n'okusaba okunaakulemberwamu Bishop Muhirwa ng'ayambibwako abasumba abalala. Ronald Kitanda, BBS Telefayina, Gambuuze, Ageesigika.